okusinziira ku research era ne centers zirina. Simon, olukuŋŋaana lw'amawulire luno lwaleero tetugenda kwogera bingi, naye mukama waffe yalina ebyokugamba abantu ne baganda bange bali. Kantwala omukisa guno okwaniriza omu ku bannamawulire abali real mu Africa, Simon omunene w'ekibuga Kansala. Ereko gye tuli and of course the digital omulira digital tulizo okulosa nti edikeezo erina amaanyi mangi agati y'emabega kuva mu bamawulire balina ssente ne buli muntu mu ggwanga Uganda. Olwaleero ekikoleddwa nozana mu tukirabya East Africa's #1 music expo, the new Ugandan music kwatamaya edikeezo ekintu yakitadde waggulu kati eyo ne mugaba enamba yemukola kimu mu bimanyi kyemeserwatu nti abayimbi nga bayita ku mutimbagano bamuloze nga pulezidenti waabwe. Omuyimbi ataatateyo endosimenti okumanyi asebo ne banyalo olunaku olwaleero baganda abamawulire kulwa bigitali tugenda kubeebaza okukolagana ne edikeezo n'okuwanika brand ya edikeezo waggulu eri. Temwawanise edikeezo yekka yekka, naye mwawanise endongo yaffe. Endongo yaffe mwagijje ku bintu bingi. Abamawulire bayita tekiniki twogera endongo ndowooza gwe mulimu gwaffe. Endongo buli we yeefunyafunyamu obunfuno byabufuzi biki naffe omulimu tuba tetukola ki tetulina. Musajja mukulu olunaku olw'eggulu enjegere yazimenye yeetagamu olugalo olw'enjawulo. Singa lingiririza kubagamba apart from okuba nga mwebaza okuwa abantu omukisa promota bapya kumbalaba kagoma sikumbadde mugamba wakyawo ekivulo kye ekyasoose kyekikyasinze ekyasooka okukyoyinza okukigeraageranyako batyalako eddube eyakitegeka simanyi gyali bamuyitanga Vincent Ogasita Viara Promotions atuyina Masiko Events neyanzisanyo tweyanzisanyo Simon. Of course embeera Simon agibanyonyodde. Bannayuganda mwagadde edikenzo, Africa yagadde kenzo. Nabanyonyola mu lukuŋŋaana lw'abamawulire lwe twali nalwo wali ebbanda ne mbagamba nti ffe kenzo ye nambemu wa Africa mu nsi yonna namba 3. Tukyakiremerako tetukimenyawo. Mu Africa kenzo ali namba 1, mu nsi yonna ali namba 3. Twayogera ebigambo ebyo ne mulowooza nti twewunzise tulinga binyira, twali tetwewunzise. It was real. Kenzo ekintu kye yakoze ekkololo tetukkirizibwa na kukinnyonnyola. Era bw'osanga omuntu ng'akunnyonnyola nti kenzo yakoze bw'ati ekkololo, mutuuze omugambe tokkirizibwa kunnyonnyola. Wabula internet, radio ne TV zijja kunnyonnyola. Kenzo bwe tutandika okubanyonnyola kenzo kye yakoze tuba tukoze ensobi. Ate abaddeyo tukugamba ekintu kiri kimu nti noonya TV ekuliraanye oba radio ekuliraanye oba olupapula lw'amawulire olabe ekyabaddemu. Kenzo tetujja muwa nnamba kubanga tetukkirizibwa muwa nnamba olw'ekyo kye yakoze ekkololo. Wabula nga abanyiivu baabadde bangi ate n'abazze mu sho baabadde bangi. Kati bwe tuteeka ku minzaani abaanyiize baabulidde mu bazze ekkololo. Omuganda agamba nti muzirya temubula zitaawo. Era mwabaddemu obumulumulu obutonotono ku kibanja internet, ku mutala internet, ng'abantu balina likes 10 ne shares 2 ne comments 2. N'omugamba naye okyafa ati mu posti giwanuleyo gijjeeyo. Naye tubagamba ekintu kiri kimu, bino si bya bufuzi, si bya kusosola mu mawanga, si bya ddiini. Kenzo ye leading export Uganda gy'erina kati. Mukimanyi, mukitegedde, mwakiwulidde. Njagala okutwala omukisa guno okwaniriza muganda wange Masiko yaliko emakimbye mu kifo ekimu mu kirabo ky'emmere. Ebigambo byali bingi, Masiko n'alekawo emmere ye. Yali aguze kapiirawo ke, naye baayogera bingi n'abaawulira nga bamugamba oyo bw'afuna wadde abantu 1000 ononanga omutwalo wano. Ebigambo byali bingi, talanze, tasobola kujjuza kololo, ye ng'abantu abajjawa bingi nnyo. Bapromota baakoze nabo baakajja e Kampala, baakalaba obupande bwawe
Kampala si y'olukyalo n'ebigwa mu Kowere basajja bannyabo omwami oyo Masiko ne Ian n'abalala mutamanyi y'ensonga lwaki festival yabaddemu abantu emitwalo 18 so gwaniriza muganda wange yogera eri ensi banange baganda baffe bonna naddala b'amawulire tusanyusa okubalaba tuli basanyufu nnyo ekisooka olw'omulimu gwe mwakoze ng'abamawulire kubanga abamawulire abali wano be bakiikirira abantu obukadde 4+ abali mu Uganda kati mmwe we mutali kitegeeza abantu bali obukadde 4+ tebamanya kigenda mu maaso tweyanza mwebale nnyo olw'omulimu gwe mwatukoledde mwebale okugumiikiriza manyi nti mugumiikiriza bingi esayidi ya Masiko Entertainment n'esayidi ya Big Talent naye nemusigala mukola omulimu tweyanza nnyo tweyanzege mwakoze ebitundu nga 85 ku bantu abo kubanga era mungulu babagambye nti shebadde yogerekekako temulanze temutimbye ebipande naye nayogerako n'omukulu nagamba nti akasatu binaabamawulire ebipande nebitaabe nabyo webaveeko fe tulina abamawulire tulina kamera zijja kwogera ebisinga tweyanza nitwagala okwebaza ne bannayuganda abatindize engendo okuva ehoima okuva efort potro nalabye bannamasaka nalabye bannamutukula nalabye bannambalala yibanda ne mujja ekololo edikenzo festival ey'omulundi ogwasookedde ddala era nemenyawo ebyafaayo byonna ebyali bikoleddwa industry omukulu abadde ageraageranya n'agamba nti ayinza gyegeraageranya ku yaraketobe nze gyesaalabako gyempulira obuwulize kati njogera ku eno kubanga eyalabiddwako so banange tweyanze twebasaba Uganda okutukkiririzaamu show yaffe eyasookedde ddala nga Masiko Entertainment mu Kampala mwebale okutwaniriza n'amaanyi twebaza n'omukulu chairman omanyi fe tumuyita chairman Erikenzo okukkiririza mu mutegesi ow'omukyalo oluusi chairman abadde nga ampa miitingi buli lunaku ngamba nti buli lunaku njagala ompulire omwotuuse mbadde nga avuga emmotoka nengende waka ng'agamba njagala ompulire okoze ekinaki n'atuuka nagamba naye tugamba nti sikukkiririzaamu just njagala kumanya ewe bitambudde abadde nga mpita buli lunaku tukoze kino tuse ku kino oluusi ne babiganye ngagamba tukwamu maanyi kati ekyatandigira ku ekyo kigenda kubeera kirungi so naye tumwebaza twebaza manager waffe wa Big Talent Martin ate omusajja oyo bannange muntu mulamu nyo yakolaganika naye kinewoba oli yakitinze ye ate agamba nti nedda sawa tikugenda sipidi tukolebwe tuti kutereza omulimu so naye twagala okumwebaza timyezi enjawulo abatukyazisa abalaze sitole zaffe nga temulimu ki fona eddala gye twatandikira press conference zonna mubadde mujja muziraga tweyanzege abaana bamawulire abadde batambula naffe yonna tetutambulidde mu Uganda yonna paka ekkololo tusiimye nnyo tusiimire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala tujja kukolanga betutyo buli mwaka chairman yalonkinze festival buli mwaka mu Kisubiri ate buli mwaka ejja kusinganga kuyonga omwaka ejja kubanga esinga ewedde so tweyanzege kamba w'Uganda wangulu naye abekagambaka mubiri era naye kabagamba Maramusinda nnyo sina bigambo bingi byakwogera ebisinga Mukama nga byogedde naye nze mbeebaza batulwanyisiza naye nkoze omulimu gw'amaanyi twasiba engoye 12 baana naye bazisalayo boda bazisalayo naye Katonda yatuyambye kyamanyiro twakikoze mwebale nnyo. That is Ian tabeera nnyo na byakwogera nga bwayogedde pointi eyo waliwo abantu bapangisa emmotoka yali ya kika kya double cabin nga teriiko nnamba nga bagenda basalayo baana naye kyetumanyi buno obubaka bujja batuukako sho yaseereze out twafunye abantu babadde bayitirivu nnyo mwebale kusalayo baana mwebalire ddala
buli mulimu n'empeera. Nammwe abavubuka abadde mutambulanga n'empeenduzo nga musala bbaana, kugisalamu wakati ne kugisuula, ne musalamu wakati ne muzisuula, nammwe mwebale nnyo. Okwaniriza Eddie Kenzo. Kenzo ono yalwanyisibwa okuviira ddala ng'atandika. Waliwo akabinja k'abamaneja bali basatu baayitanga Kenzo dansa, era bagamba Kenzo bamunominatinga mu big nti twabale twogeramu ne Kenzo ku ssimu mugamba ojjukira nga bagamba nti wayiyiza kasaiti kakwogereko nti oli nominated, bwe kyazuulwa nti byadda ne bagamba tagireeta, bwe yagireeta ne bagamba kikukuli. So waliwo n'akabinja akagambanga nti big nti etukoze bubi, lwaki teyamunominitize nemuteeka mu kifo kya dansa. Basimu ne bannyabo bantwala okusa guno okubandulira dansa eyaleese abantu abangi ng'abayimbi tebasobola kuleeta, naye nga ye dansa yaleese abantu, era dansa atambudde ensi yonna. Mwana mulenzi Eddie Kenzo ssebo, bano abamawulire boolaba wano 13 bazze ku lulwo, ate bano b'otambudde nabo okuviira ddala. Tulina WhatsApp group erimu abamawulire 4, bano bonna bali mu WhatsApp group nga bw'obalaba babadde bapostinga baapdatinga nga bali ku mwoyo gwa ggwanga. Teri yawandiise message ng'asaba ssente, era ne bwe tubayise wano teri abuuzizza kiki. Tubagambye bugambe nti ekyenkya kikiri mulye munywe tulinde obugulwajje, era balidde ne baleka breakfast bulungi nnyo. Beebaza nnyo baganda bange. Ekikwaniriza banange nsaba oyogere ne bannamawulire bano bazze wano ku lulwo n'ensonga ndala ebaleese. Basebo tuwanirize Eddie Kenzo. You are welcome, my brother. Africa's number 1, the world is number 3. Thank you. Saba yiki wadala. Amina. Asa kumwamasikiza kwa kwebeza Mukama Katonda otonzi w'eggulu n'ensi yatonda buli kintu ekiri kuzimu era amanyi obulimu bwakyo kuzimu. Mwebaza nnyo olw'okwolesa amaanyi ge ag'okuba omutonzi. Mwebaza nnyo amaanyi ga Mukama Katonda abategeevu oba bafumiitiriza oba abalabira ewala oba agalabye, era ekitiibwa n'ettendo bitumutumize Mukama Katonda w'ensi. Ekyenjogeza bwentyo banentandika ne Mukama Katonda, tujja kukkiriziganya erimu abali wano n'abataliiwo nti eno sho oba kaliya y'Eddie Kenzo yakyasinze okulwanyisibwa. Ekintu ekyo nkyebuuza olumu neŋŋana ewangi, naye ate oluvannyuma bwe ntunula mu history ne ntunuulira abantu nga ba Lucky Dube, ba Tupac, ba Michael Jackson, ba Bob Marley, abantu abo battibwa ne battibwa they were killed. Ng'ekibasa kubeera extraordinary, they are different. So that difference yabaviirako okuttibwa. Lucky Dube bamukuba masasi. Michael Jackson omusawo yatwetondera emunansonyiwa simanyi namubadde biki. Tupac yamuzibwawo masasi. Nikusaso bamukuba masasi. Ovubuka yabadde new generation naye nga neyaliso. Tugenda ku Bob Marley awulira bagamba kansa bagamba biri bagamba biki kiyinza n'okuba nga bwaliwo obw'ekitambula si bwe kiri. Abantu ab'enjawulo bangi betulabyeko bafuna obuzibu obw'enjawulo olw'ensonga ti Mungu era yatutonda mu mitima gyaffe yateekamu kye bayita ensaalwa. Ewali ensaalwa ewali n'ekisa byeriraanye kuba byonna biri mu mutima. Ekisinza kinnakyamaanyi oyo omuntu bw'aba kyolya kyebivuga. Abamu ebinugu bwe basinga obungi mu mutima gyetulaba, abalala ekisabo kiba ekingi mu mutima kyetulaba. Ng'abo nno
bantu bakunsi tubamanyi tubalabyeko ne tukyabawulira naye waliyo bannabbi ba Mukama ate bo abaayisibwa obubi ennyo ng'ate bali bazze kutuusa obubaka bwa Mukama Katonda nga kwotadde abatutuufu ennyo Jesus Christ ne Nabi Muhammad. Jesus Christ yatuuka n'okulwanira yasumulira omukono kati mubayibuli ayina byasanga batundira yeekaalu nga bagitundibwa gifudde katale. Bw'otunulira ekyo ekintu yeekaalu bagifuula akatale, kitegeeza bannakigwanyizi oba abaliira mu kavuyo kuva dda bakola oli alaba Uganda eno n'asalawo ab'Empembera mwagiteeka asobole okulya. Kati Jesus n'avaayo n'agamba bijja kikola ki? Bw'aba Jesus nsumulula omukono n'anyiiga, kitegeeza ffenna tusobola okunyiiga kuba bali ategereza muzaalisa njawulo. Nabi Muhammad nze nali emeka ebandako olusozi lwanagwawo abasajja be bwe batandikira okulwana bano baali abambuulirako katono sakigenda nnyo wala naye nga naye yalwana nabaki? Yalwana n'abantu abo abatya oba enno beesinza amaani. Kati kitegeeza tulina okuwa Mukama Katonda ekitiibwa nti yaweeva maaki abantu bali balwana ne bakwata Jesus ne bakuba emitanywa emisumaali mu mikono ne bamuyiwa omusaayi. Munnange olwaleero bali tetubamanyi ye bwe tumanyi era bwe twogerako eri erinnya lye liyimbibwa buli lunaku. Abantu balyogera buli kaseera buli lwe bamukanga bukanza agamba Jesus fe abeeno Nabi Muhammad tatuva ku mumwa gwe tuyimba gwe tukola ki bali tetukyabajjukira abaamukuba abaamulwanya abaamugoba e Mekka okumutuusa e Madiina tetubamanyi naye ye tumwogerako olunaku tukulolifayinga erinnya lye buli lunaku buli sekendo buli dakika. Kitegeeza ki Mukama yeesigaliza amaanyi ge atazaagalaga azaagalaga Mukama amaanyi ge azaagalaga. Mukama azaagalaga ti abakolera sitaani weebali era olumu amaanyi bagafunira ddala kubanga ne sitaani oyo olumu abuzaabuza. Abantu abatali balungi batera okuba ab'amaanyi ennyo. Ekintu kino tukibuuza ntugamba n'ebyo naye tekitegeeza mbu bajja kuwangula. Nze sirabangayo firimu Kibanda nga giwangudde kusinga yakafuna atandika mukambwe nnyo natta abantu nati ensi n'emujjaga bamulaba badduka ayina abamukuuma bamulwanira bamaliriza bonna babasse nga naye Mukama waabwe agendedde. You reap what you sow. Kyosiga kyokungula. Nze nno nandibadde nsooka okwebaza bannamawulire kubanga be basobodde okutambuza enjiri bbiri ennungi n'embi. Kubanga abantu abakiikirira sitaani ne bannamawulire bwe bali, ate abantu abakiikirira Katonda era mu bannamawulire bwe bali. Nebaza Mungu ti abakiikirira Katonda basinze bali amaanyi ne balanga sho n'emenya bikoni. Ntambudde ne bannamawulire okuva day one okuba twagamba nti genza akomyewo festival ze bajja mu press conference esooka ne batandika omulimu tebasitopenzeeko paka leero. Leero mbayosanyosanya emikono gyange. Kyamusa okulaba ku bintu abakkiriza nti wadde waliwo trendi ezigenda mu maaso
ezentuulu n'emizira sitiiri wali abatono basitanga bagamba enduulu eyo nnyingi naye si ntuufu. Nfuna mbayozayoza kitegeeza Mukama ali nammwe era munywere banywevu okole emirimu gya Mukama. Mukama ajja kubasumulula. Mukama ayagala nnyo abantu abamutegeera ajje yeewogomemu. Sitaani ayagala nnyo ab'emitima egibuukabuuka naye yeewogomemu. Munywerere ku Mukama, agenda kubakozesa ate agenda kubatta. Bino nno byenjogera sibyogera olw'okuba neeyagaliza, mbabuulira ekintu kyenkozesezza okufuuka edikenzo olwaleero. Bwetyo bwetambudde buli ekintukako nfukamira ku maviivi nenjogera olulimi lw'emmanyi. Mukama asaba onsaasi, Mukama asaba otunuulira omutima gwange ne intention yegulimu. Sirina muntu wenjagaliza kibi kubanga sirina maanyi gabagamba nti obe bwetoba gwagalina. Sirina maanyi gakola nnugu kubanga gwewawa sisobola kumugjamu. Tunuulira omutima gwange ekigulimu, osinziire okwo okumujjaji oba mpangulwa oba mpangula. Mukama n'asalawo nti buli kuba yaba ategedde intention yange nze bwetyo bwetambudde. Twala okusaasira kwange eri abo abalowooza nti ensi bagenda kugikungula basaasidde. Kuba Mukama azze atuwoleka bulungi nnyo obwakabaka bwe. Katonda azze alaga obwakabaka bwe mu mitendera egy'enjawulo. Abasobodde okukitegeera ne bakitegeera, abatasobodde okukitegeera tebalina kitegeera, naye yensi ejja kugenda mu maaso. Twali tulabye abanene emirembe engalo. Tetulina kitugenda kukola kitakolwanga. Nange kennyini Kenzo akoze bino, Kenzo yasoose okukola kino, Kenzo yasoose okukola kiri, Kenzo yasoose okukola kino, Kenzo yasoose okukola kiri. Mukama ankozesezza nkole ebintu ebyo abaana abanajja babirabireko nga bitayimusi. Kitegeeza nsoose busoose n'ensi zaasembyeyo. Ekyo kibabona abaana bagenda kubikola. Era nsiima Mukama asobodde okuyita munsi omunafu atalina maama talina taata ayeeguza kyemeza nga nze gwayisirizaamu mesegi okugulunifayinga erinnya lye. Atenderezebwe Katonda, atenderezebwe Katonda Mugaba. Amaanyi gagalaga different. Nze si mutuukirivu nange nsomero naye nsooka enjogeza ebigambo bino olutalo olugenda mu maaso nammwe mukola ki? Mulumanyi intaneti eriko omuliro naye ng'omuliro oguvaawo bannakigwanyiza teri ateekayo kigambo nga talina self interest. Buli muntu alina interest ze, kyekibogeza ebigambo ebingi, kyekibasiza baasalayo baana zaffe. Abantu abo baasindikiranga abayimbi bange abali international bedi mu kuleeta messages ne babagamba nti eno Uganda temujja, tujja batta. Uganda erimu Ebola. Oli muyimbi munene kyekikuleeta okuyimba ebyobwerere ng'osobola okukolawo essente. Nyina omutwalo ngukuwe oleme kujja n'ebintu ebirala bingi byebakoze. Harmonize bamusuubiza okukwata show yaffe akuba tebinagenda bugenzi mu mawulire. Twafuna court order stopping a show. Court yawa order show yaffe esazibweyo Friday. Mukama yatuyamba buyambi ne twogera n'abakulu ne batunula mu nsonga nga tetulina musango era shonibaawo. Ne neebuuza
abo abantu Mukama abasitula n'abateeka mu bifo ebyokumwanya okuyamba abantu bali babikozesa bubi. Nzijukira nti Sitaani naye alina ku maanyi, abantu be bamukiikirira bali mu buli kifo, kubanga n'abalyamu ababa Katonda olukwe munnange baali baprofiti abamu, abantu abalyamu Jesus olukwe yabeeranga nabo. So abantu abakola emisisioni ng'ezo gyebalira emirimu gya Sitaani bagikutte bulungi, naye ate Mukama abawangudde era asobola nnyo. Awo nno sijja kusukkawo ku bikwatagana n'ekyo kansolinga sokwaye abadde kansolingirwa ne botoboda n'efuluma Mukama n'asaasa. Bwe tunaaba akyeyongeddeyo nja kubayita mbagambe ekyo kino kye nali mbagambako kati fonna katusooke tukikomyawo mwogere mukubire Katonda mu ngalo. Nebaza nnyo abawagizi oba bannayuganda omuli abakadde, abato, abavubuka, buli muntu mu kategore ye, buli muntu mu tribe ye, buli muntu mu district ye, buli muntu mu kyalo kye, bwerosi ye, buli muntu mu kifo gye yavudde najja mu Edikizo Festival tekyabadde kyangu. Ebigambo ebibadde byogerwa naye omuntu n'agamba nedda nze ngenda mu Edikizo Festival kubanga Kenzo asitandinga ku kino nekino nekino nekino, ate Uganda emufuniramu wano ne wano ne wano ne wano, kati biri tunaabirana. Saba Mukama bakubireko omugala abantu era asaba Katonda abaddizeewo okufuna difference wakati wa Uganda n'ebisigadde. Manyi Uganda erina enjawulo. Uganda nga Uganda emaama, maama azaala, maama oyo nabeera n'omwana ow'obubiri w'okusatu w'omuna. Omwana tasobola kugenda nabba ne bajja ne batta maama. Maama si yababbi. Uganda eno erimu abantu abafuga ebitundu eby'enjawulo babakola emirimu egy'enjawulo. Byonna bye bakola eyo tosobola ate kujja ku Uganda n'ogifunira effuna. Uganda terina musango. Waliwo enjawulo wakati wa politics n'abali mu politics ne Uganda. Akati omuntu yeerabira Uganda muwafa n'ogenda okuziibwa n'otambulira ku bantu n'oteeka ensi yo wansi n'okulembeza politics naye nga weerabidde nti ensi yo gy'onyiga. Omuntu alwanyisa Edikenzo kankujjukiza kano balwanyisa Edikenzo show oba festival oba kiki bwekola sheeyo nze nkitandika nenkiyiiya naye nga tugenda kukola show nasomezi west olunaku bweruti newannewo. Olunaku lwekyogedde tutya bannamawulire ne batandika ne bawunya enjiri bakama baabwe ne bafuna content, bano ne bafuna kino, bano ne bafuna kino. Awo ne tutandika owa baana n'alya, owa pasita n'alya, anaatimba n'alya, anaagula amafuta agagenda otambuza n'alya, ow'emmotoka taxi n'alya. Akati abaani ne bafuna, abaku radio ne batandika okufuna, ab'amativi ne bafuna. Awo ne tutta kuba n'akola ku kintu, abanaatunda bino nabiri ne bafuna, abana mukwano gwange toli mu kulwanyisa Kenzo, oli mu kulwanyisa nsi yo. Kuba Kenzo mumuli ogumulisa ensi yo. Ensi yo ogijjukidde obuntu bwawe otunulidde bwomu ekyo oyagala okulya. Uganda eno twagisangawo ate tugenda kugyekawo. Naye Mukama Katonda alitubuuza nti ensi yo wagigattako ki mu kapasite yo. Buli omu alina ekyokulekera ensi ye, buli omu alina contribution kubanga muzadde era tuzadde tugenda kuleka abaana n'abazzukulu. Gwe wooli batoli omuzukulu alibaawo oba kasina
oyinza obutamulekera ddako bangi naye n'omulekera ebikolwa ng'olina ensigo gye wasiga n'esiga ng'emera. Abantu mwenna abazze Kololo n'abatasobodde naye nga mwagala kubaawo ne butasobola olw'embeera y'ensi bugwa bitalase, mwasize ensigo okulwanyisa okuggyawo bannakigwanyizi abadde baagala okutwala ensi eno mu buyinike nga bakozesa embeera endala namwe gye mumanyi. Saagala nnyo kwogera ku bantu nakuyingira mu details za politics kwayantama, naye ali okumalawo ensi yaffe nga ffe tulowooza tukolera tutwala nsi mu maaso naye nga tuli mu kuginyika. Nze sigeerangako ku makya neŋŋamba nti gundi oye, sigeerangako ku makya neŋŋamba nti eyongenga ku kibiina ekibwabweki. Tosobola kuŋŋaana kolagana na muntu olw'okuba alina kala gy'ayambala, tomanyi gye tufudde na muntu oyo, tomanyi nti nze nina beliefs zange I can agree to disagree. Sikwatagana nawe mu ndowooza eyo naye oli muganda wange. Nze naawe bw'oli w'eggulu nze ndi w'erira oba oli w'eggulu ndi w'e Masaka, but we are still brothers in the name of God. Era oli muganda wange olw'ensi yaffe tuva mu nsi eno bava mu kontinenti kuba. Siyinza gamba mbu kankutta oveewo okuwoganya okkiriziganya nange, kiba kitegeeza nti ofuuse bali abantu abateeka Jesus ku musaalaba n'agomerera. Mugende mu maaso n'okugomerera abantu ku misaalaba n'okubasalira emisango ekiribaviiramu. Mukama simenesa Mukama basasi banze nabasonyiwa era mbasonyiwa, era buli muntu abadde alwanyisa yange musonyiye basikeerangako ku makya kugamba tokola kino oba kiri. Nze buli muntu mwa freedom y'okukola kyayagala kubanga you deserve it. You are given the rights from God. Who am I to stop you from doing what you want? Niyo omuntu gwesigambye nti tokola kino, gwe nojja n'angamba gwe tokola kino, gwani wayo. Mugende mu maaso n'emirimu gyammwe, naffe tugende mu maaso n'egyaffe. Saba mikwano gyange munsabire nnyo kubanga embeera mu empesibwa si nnungi. Ebigambo byemulaba ku intaneti eyo tebikoma eyo. Waliwo n'abasasulwa nti bw'omusanga mu kafundo oyinza omuyisaamu ekiso nabo gye bali. Muyinza owulira amasasi nga gabwatuse, muyinza owulira nti bawusa yamusitudde n'amukuba ku ttaka mu bbaala, muyinza owulira nti emmotoka yabisa omupiira, muyinza owulira kina kino olw'abantu abo. Musabire kubanga luno lutalo lunene, naye Mukama bw'atyo bwe yasalawo andeete ku leva eno nsobole okubaako byentereeza. Era ne bwe naaba mwenzi nja kugenda nga omulimu gwa Mukama ngutuukiriza ate abalala balitandikira. Munaasomye okwogera ebigambo bino naye sazeewo byogere nga ndi bulamu. Okusinziira mu mbeera mwempita tomanyi oba ne olw'enkya Yesu tuyita. The only time I have to use is this. Njogera ebigambo bino bisigale ku butambi buno. Naye nga mbaagala nnyo, ndi busanyufu nnyo. Mwebale kumpagira, mwebale kwagala nsi yammwe ne mujawula, mwebale kwawula music ku by'obufuzi ne mumati omuyimbi abe muyimbi noona abe kino. Nze sisobola gaana kuyimbira mukwano gwange Nabbanja ennoni nkeera nta ne muvuma. Lwaki oŋŋamba muvume nga ye yantaasa? Muvuma ntya? Muntu yambeererawo mbeera bwetyo. Omwana otya okulagana n'omuntu mwe bwemuba mukompitinga byamwe mukompitinge mugende mu maaso tewali buzibu. Nawe bw'oba olina emikolo gyo gy'okuŋŋaanyiza ng'onneetaaga mpita kusanyusira abantu. Naye don't be a colonizer. Otandika okukwata abantu bagombe wagayo olina okukola kino olina okukola kino
tubasanyusa muyita okukunganya abantu bamwe ku mikolo ne tubayimbira okukunganya abantu bamwe wali ne tubasanyusa ne tuli basanyusa netuleke tusanyuse. There is a difference between music and politics. I will associate with everyone okuva mu mbiri yabo gye babirivingiramu ne gye balabeesi. I will deal with everyone. Nze siri musosoze era sirikira nja kusosola. Ekyo nakisaba Mukama ne mugamba nsaba obutaasa obusosoze abantu balabe kyenkaninga bwebalaba bagwa banonda abantu ne bebalabira mu biwayi era Mukama yampokesa. Kusho yange mwalabyeko abazungu, mwalabyeko abaddugavu, mwalabyeko abantu okuva mu Amerika, abantu okuva e Cameroon, abantu okuva e Rwanda, abantu okuva e Kenya, Tanzania, Burundi, Bweya, abantu bonna babaddewo. Mukama mwebaze. Ebirooto byange byebyo. Tekuwali kyanjawulo. Bwe ndivayo ku makya nange nakwesimbawo awo kukkirizibwa okukompitinga nange. Naye kasinavayo gamba nti neesimbyewo oba nkwesimbyeko ndeka nkole emirimu gyange nsobole okuliisa famire yange, nsobole okulabirira abantu bange. Temunziba mumwa, temunkwata mikono, temunteeka ku migwa. Okitegedde? Abantu abagendeere bagamba ngu basaba freedom ate ffe bebatumye freedom. Saba Mukama omulungi w'ekisa ayongere okuwa abantu omukisa abazze oba ababeddera ne banwanira entalo ze simanyi. Baana bangi bayinza n'okuba battiweeyo nga simanyi bagamba oya mujje waalina nnyo naye Mukama wange nsaba Mukama bongera amaanyi. Saagala kwogera bingi kuba ndi musanyufu ate nyina nnenawo naye mwebale. Nsaba mwagala Uganda eno Uganda yaffe n'abaana baffe abalijja. Olwaleero abagifuga bambala yerono tomanyi oba abaddaku bagenda kwambala leedi oba bulu kala tribe weya bireme kutwerabiza nti Uganda byonna yebikwatiridde. Twagale ensi yaffe tutambule nayo. Abantu abagamba Mukenzo abamuwadde ssente be bali wallahi nga ndayo okulya abaana bange okuzikula mange ne mumeketa amagumba akasente kange kenjidde mu ntongwe ne masikoba tebatuwadde yadde ssente mugende mugula ebbaana. Nemwe nemukwata amaanyi gaffe ne mugayiwa mu ttaka okuba mulina byemweyagaliza. Saba Allah abasaasirira Rabbi. Amiina. Neebaza nnyo abantu bange. Siyinza kusitopinga okwebaza. Mwebale, 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 mwebale. Embeera gye ndimu bwe ngiraba nandyogera ebikankana nempitawo ginokoma kanneewala ebigambo kubanga biyinza okubabuka naye kansirifu. Kama bawomesa. Kenzo goes through a lot on social media and off social media. In real life, neyo gyatambulira, it goes through a lot. At times tukkiriza abantu to speak their mind, okwewala abantu okwalika. Ffe abawangala ne Kenzo, Nabiru, Ragapaipa, Masiko, Iani, Fauzi, Martin Beta, n'abalala bangi nnyo. Tukkiriza Kenzo okwogera because tetwagala Kenzo abeere depressed. Tetwagala abeere depressed. So tumukkiriza okwogera era tetumukkiriza kuteeka plasita ku mimwa gye. He will speak era ajja kwogera. Kenzo is above 18 years of age. Is a Ugandan akkirizibwa okwogera ekimuli ku mutima n'ekyo ky'abaawulira. Kenzo tavuma, tatyoboola, tawemula, talengesa. So ngenda kutwala omukisa guno okufunayo bannamawulire. Nsaba otwala akakisa kano okwebaza abayimbi. Abayimbi ebbanja lye bampoze simanyi bweyinza kuliragisa. Neeyanza nnyo abayimbi omulimu gwe mwakoze olutalo lwe mwalwanye kantu babulire. Olutalo lwe mwalwanye mwabadde
mubadde mukwata abantu okubalaga tiwaliwo enjawulo wakati wa politics ne industry ya music. Mwebale kulwanirira mulimu gwammwe, mugende mu maaso tulwanirire omulimu gwaffe. Mukama gwe yatuwa ffe tetuli babazi, tetuli baki, tuli bayimbi, tujja ekyokulya era abaana baffe bagenda okuyimirira okubeera mu nsi. Mulwanirire omulimu gwammwe ate temusosola mu bantu, muyimbire buli muntu n'enzikiriza zaabwe. Omulimu gwaffe kusanyusa Bannayuganda. Mukama kikola yatuwa amaloboozi gano tusanyuse abantu be. Mwebale kulwana sibategeeza basasula, sibategeeza kubaddiza watu ayagezo okubikololo kezo w'amaanyi nnyo, amaanyi gaffe ffenna. That was a collective of unity. Buli muntu yakubyakalango ng'ayita abawagizi be okweyiwa ekkololo bawagire Kenzo. Kitegeeza enshu yabadde yaffe nga tuyise Bwindi Kenzo. Mwebale kulwanirira mulimu gwammwe. Si byangu naye wande wantaka abantu balitegere nti omulimu gwaffe Mukama yatutonda kusanyusa era tuli basanyusa okusanyusa mulimu. Abayimbi mwebale era nange ndibabeerera wonna mbeera yonna saba Mukama bawomesa. Tweyanze nnyo, tweyanze muganda wange ogira osoma ate ajjako okutuka okubanga akutwala mu kooti okubanga best batuuka ne kukula ebyokufulumya kooti okugiyimiriza. Naye azase badde neewaza embeera eyo, naye ate nze z'omu ku bantu abanyiiga ennyo nga munnamawulire amindodoozi. Buli wendabanga omuntu anyiga munnamawulire obutogera kimpisa bubi. Nanze bwe banga na press conference bagamba muleke bannamawulire babuuze, era bannamawulire banjulira buli we bajja ewange nali bagambeko mutobuuza kino baki buli wemubuuza kiki kyebasogeraku bagamba byogera buli kimu, kubanga munnamawulire naawe Katonda yakuwa gift osobole okutambuza information abantu bagifune. Nze one thing I can't live without is information. So tobalangawo ekitiibwa ekintu ekyo kankyogereko. Ku lunaku olwokusatu nga tuli mu lihanso nafuna ne baŋŋamba nti bakusaavinza onzaani era asaavinzaani. Bagenze bagamba basaavinga omuntu ku ofiisi ozenti olwokubiri bali wakusatu tebamusaavinza eki nti luba agamba yagulako sho newagikola. Luba teyabadde luba, waliwo amaanyi agamuze emabega. Balwanyisa nnyo nesho tugimalina ffe tujja dizira nfuna bulungi. Luba waliwo amaanyi agamudde emabega. Luba contract ye egamba bweti yangulako sho nga yangamba njagala kutegeka sho, ne mugamba sigenda kuluza sho, nze njagala kukola festival. Yanze ekimugamba it is on record. Office yange tudezi kamera footage kanyi it is on record. Ne mugamba njagala kukola festival nanga kiba kitya n'ekimubalira munanga kinene nzikiriza nkikolere bwereere ogwefune mulinnya. Namugamba nedda ojja kumpa $1,040,000 sobole ozikozesa mu rehearsal, sobole okuwa abaana bange be baddansa be baani nga saagala ssente naye nga njagala kikole nga kitandike. Ezo ssente nazimusaba nti size nkitunga naye nazimusaba kubanga zirina okuwona okuwona okusobole okubeera. Netuwandika contract ebiro 140 n'abago $4 million ng'alina okupa 50% before the show. Twagenda okutuuka show ebakisitopinga ebula wiiki nga ssente zonna nazizayo mu rehearsal na buli kimu 50% katanajuliza. That is breaching contract number 1. Naye nze sakifa show tebakisitopinga by president by COVID. Mu contract eyo mulimu nti wabawo bigwa bitalaze abeeje kufa kulwala tewali anene munne. COVID sinze saamuleetako, sinze president yasopinga ebintu bino. Awo kirya ekyokubiri gavumenti eyitaba promota abaali batadde ssente mubayimbi ne bamumpasetinga. Mpulira nti yaweebwa
wakati w'emiliyoni 6 twebinamu abeka maatano bw'aba telefuna 6 for sure ebinamu 5 yabifuna era nga bwino wali n'abamuwa ssente bwe bali model payment weeri teyampa balansi wange zonna yazindika nazitwala yali akateeka mu kiro ekinene nnyo emiliyoni nga kubanga yali tanabukinga byuma yali tanabukin yali esasula kwa hafu omusajja obamuwa ssente teyansasula mu contract mulimu akagamba nti wabaawo obuzibu bwonna obubaddewo nga temunagenda mu kooti musooka ne mutuula ebyo biri mu contract nsobola gyo abannamawulire mugisoma akati contract nga mugiwulidde saleetako covid bamupropasetinga byaba bitya ekyokubiri natandika okukola share okugira mwaka emyezi 8 netukola tuwa lwaki teyajja mu tuwa nakisoba lwaki ajjange buli nnaku nnya oyo si politics ebyo sibyabufuzi kakati engeri gye badde bansavinga ndowooza nyina okugenda mu kooti naye ensonga eziri mu kooti tuzireke kubanga simanyi nnyo bingi katukirekere kooti naye nga bwetuli naye nga bwekunyonyodde yeyebeera mutu. My last question. During your performance to stage, waina abaka parliament bangi ba ministers ne prime minister. Wakola statement n'ogamba your network, your connection is your network is your network. Ngosindika statement yena yaba yini. Kiki waliogezaako bategeeza muli neyanza. Kali ngezaako tegeeza abayimbi nti your network is your network. Ne bannamawulire bwenna kimukwatako nze abantu abajja buli muntu yasasula nkulayirira mulira nga mukama yubeezi mukama okunzijako ekitone kyeyampa nakitwala omukunzita neva museja tetwagabira bantu tiketi okujjako abo ab'emu famire oba ab'emundo omumanyi oli mukola naye naye ngugamba mutukwate tiketi mutwaleko enasa nibwakisa kuwaai bwe banakikola nsaba nga nzije muse. That is my network and that is my network. Okubeera nga ndi ne prime minister, saba minister, najja ne ba minister be ku show y'omwana yava ku street nze nafira omuganda wange Mande president w'eggwanga yaweereza obubaka mu biliyoni era n'okusasi president Mande gwe nkugamba yakoma mu P1 Mande yakoma mu P1 emirimu gya Mande yatandika alima akabibi ne bamuwayo ekyokuli bwe yavaawo n'afuna walonda obute ng'asindika matoke owa board asindika matoke P1 drop out president yaweereza obubaka emiliyoni 10 prime minister yasindika obubaka emiliyoni 2 minisita wa Kampala yaliko. That is my network. Abantu abamanyi okukolagana n'abantu mbanyiigira nnyo kuba tebamanyi gyenvudde nawa mukama wantadde. Nali nsindika obubaka ebwo eri buli muntu eyajja mushona atasobodde nti mukole emikwano abantu baagale bwe munayagala abantu nabo bajja baagala era ogenda kufuna. You reap what you sow. Kyosiga kyokungula. Thank you so much. So yenasooka okukola emu yali nakola kyosatu twatandikira ku ewaayi ndowooza oba twatandikira ku wallet bwetwava ku wallet pub netugenda ku ewaayi makindye netugenda mu Kisomali ebugundi tugamba concert show ategesi bali bagiyita musonyi yanimba musonyi we oba nategedde yanimba bwe watukozesa teyimba era bwekubanya ne bampagira abaali bajjamu eri mwaga amaanyi baidde akagamba kazama ovubuka essuubi akagamba kayinza okazzamu essuubi kekano mu kifo ky'okukyawa abantu gwe baagala
abantu batwale nga bwe bali. Embrace human nature. Take them the way they are. Bona agamba ng'otandika okukyusa abantu bategeerenga ogenda kwereetera obuzibu buli muntu ajja kwawukana. Wabula buli muntu mwagale unconditionally mu ngeri yonna gye bategeera. Mwagale abantu y'ensi. Nze nsobola okukwata ssente ezandizimba ekizimbe kino nenziwa abantu lwaki. Ne bwe nzimba ekizimbe kino nga sizisire musingi gw'abantu kiba tekirina security. Ekyokubiri nenvawo abaana bange bali kitundu oba bali tebabyagala kubanga byali idea yaabwe baba tebabitegeera era bajja kitonda bakole bye baagala. Naye bw'oleka erinnya n'oleka abantu n'oleka emikwano abantu basaba essaala buli lunaku essaala ezo ne zitambula ne ziyimirizawo omusingi gw'omwana n'omuzibu. So abavubuka, mind your business, mind yourself. Your change starts with you. Yagala abantu yagaliza kamukabulira akantu omuvubuka ke kano koba otwala tosobola kwagalwa nga toyagadde, tosobola kwagalizibwa nga toyagaliza, tosobola kuweebwa nga towadde, tosobola kwagalwa nga toyagadde. Buli kyowulira nti mu nsi okyeyagaliza kyennyini kitwisitiinga okiteekedde ku mulala. Bw'onaagana okukola ekyo ebikutuukako toninya. Nabamanyonki netuyise ebizibu bingi ate ekintu kyange kino kibadde politicize nnyo netusalawo tukole lunaku lumu olw'embeera. So twasalawo tukole lumu ekirala kibadde ki etusuubire ki ozira okutereezamu mukama wange yagambye nti kya buli mwaka nebadde nteesa tufune meeting tulabe anti meeting kitegeeza nti tulabe tukikolenga buli mwaka tubuukengawo omwaka gumu tukole tutya kubanga kintu kino kinene bwetunakijawulula kuba netukikuba kijja tukakiggamu essuku naye senga kubanza ekyankozeseza Eagles of Festival esobola okukolwanga wadde mukama ne bwali bayanzija mu nsi nga ssente ezivaamu famire yange bagiwako akatono eni ekisigadde ne bakiwa embeera ebeeriwo bakuteeka mu organization bakuzimba mu kalwaliro oba kirasiruumu ekiriba kibaawo by then nga kibateekamu ssente ezo okusinga kenza okuzaawa yenna soka tusobola okumukolamu akasente nekalabirira abaana n'abazuku yensonga yankozeseza so kyetaaga tutuule kibenga World Cup every 4 years kibe nga Africa Cup every 2 years nga kubanga ogamba nti tukole buli mwaka kizo twamuzi kubanga kirina tuwa ate abantu bwe tutaabawo ettuwa bajja kunyiiga nnyo kuba abantu abazze Kampala bavudde mu leka nimero k'eggwanga eno shotiba for the first time in the history of Ugandan music yettuwa yogera sobola okufuna abantu okutwala okulasi in a countryside ekibava tubadde nga tufuna abantu 2,3,4 twafuna abantu etwala okudda waggulu abantu befuuti banjulira abantu bekasese banjulira bantu bekubiri banjulira eno kati kugamba mbu toba wattuwa ojja kuleeta obuzibu ate kugamba mbu tuwumule mu myezi ena tuweddemu awo obuzibu so tugenda kufuna enteekateeka tuteese nemwe bakama bange ayitugire waliwo diagnosement genda bakaalekawo eri yasooka ndoza abaana bibiri bitinga banene bagatanenga tujjamu ekitiibwa kye oleme kumugera ku press conference kyabigayi kideri discipline yabigayi muganda wange banze nimujjekozo nimuletugenda nakusula nemunyombe sajja wange nja kwogera naye banze nkirabamu discipline empisa sibokoze binakugamba nti yimba biyo bakulu kala ngeyona
gwefuna ekito kirabyebaala abantu bajja kwamayiga muyisiza bubi sijja kugamba nti yayisibwa bubi ayinba yayisibwamu amaaso naye ngaomukulembeze w'omuntu bakengereza ekizannyo ekigira kumanya naye nga nja kwogera naye mukwano gwange tulabe nga wabaawo embeera Kenzo awenye katunavao njagala kwogera ku Mikiwani samulaba ku show ate y'omu ku bakwano mwatandika nabo. Mikiwani ni muganda wange alina omutima omulungi mumanyi ze good boy naye bamusiba omumwa abantu bamulumba bamwogerera ebigambo naye nga bwomanyi naye muntu anyigirizibwa bamunyiga. So he's tied up. He doesn't have freedom to speak his mind. He's a good boy. Amazima gali nti abantu bano leo basiboogedde ensi bamanye lumwe tabamanyi nti ensi yayingiramu amateeka n'amakooti obako okoma naye ensi ebamanyi ekyomukisimulungi tugenda kufuna era sijja kulabika nnyo naddala omwaka ogujja nyinza okutalabika kubanga shedi oludde naye njagala nnyo olabika sijagala nnyo embira abafuna naye budde wabula njagula guno omwaka mawulire amalungi genyina nti wendi munaku zinezimu kati ab'embutikisi akwano bange nja babeererawo bana bambeererewo then tulina show emukono Christmas twakagikolera emyaka kakiroza 7 sina bwenyizanyisazana nyina okubeera emukono kuba abantu b'emukono babeereddewo eyo show tugikola nejjula buli mwaka katusobola teba kibanga bonaatuuka waggulu neweerabira gyovudde so emukono sinza gyerabira neweba anafunye mulimu gwa $10,000 nzireka nenkola emukono kubanga bankwatiridde myaka 7 down the road you cannot forget this so okubula komukolinga kubula obashe naye ate tekitegeeza mu ggwanga nivudde weeragabudda kuba n'edikenzo festival ina okukoma era amaka kuyo okulidda neera zedi munnayuganda ze tonsuubira okukola ekintu kyonna ekirala ekiryaganistinga nze uganda yesoboka ebisiganegenira teri nsi mu nsi esingira uganda teriyo. Uganda is the best country in the world. Sijja kukyogera Uganda esinga America. Amazima gali nti security gyenyina Mukama Katonda. Politics ekintu kizibu era bakiyita politics or politicizing. Politics aguyita mu buli kkoona. Nakidube, the great of Africa, my brother. He was killed. Abamudda ne babaleeta ne bagamba tusonyiwe twali tumanyi nti ye naye nga baali tebamanyi. Omuntu mukooti agambye nabisimanyi. Anything can happen. There's a mukumi wange Mukama yenga. Mukama yekka ye mukumi wange. Yasaduliteeyo. Mukama yangaba. Akatalekeka Kenzo. Abayimbi b'omu drop ne bakaaba kulise banzia kaaba. Teri yakomye drop, weba yakomye drop. Ekirala Rema Samba bekushe kuyimba nga batesubira Rema okulabika waafu bampita tukwikola ne Star-TV nekyenda namulize mu Metro FM. Rema tujja kumuleka. Sijja mwogerako kubanga mwekimanyi bulungi nti nze tulina omwana akula, omwana asoma. Anawulira ate akataata avaamu ebisongo. Yeah, and she's going to be in my life forever, but we know man, so respect as that. No, mzee mpano bwana ala watu mbagala teka wewe never say tell you what happened.
kambe mbega yindi temweditinga kano ko mukateekeyo kakalamba kasobola oyamba ensi yatemugerangira abantu kano ko